Nandago. Leero tusobodde okumaliza last training yaffe nga tutegekera omupiira tugenda okuzannya ne Senegal. Fena tuli bulungi, abazanyi bali bulungi, era tuli beteefuteefu kubanga tukolera wamu enkya okusobola okugoba omupiira ogwo kuba tugwetaaga. Tetulinamu injuries mu ttiimu era nga tuyita buli muwagizi ajja tuwagire omupiira gw'enkya kuba tusuubira okuteekawo embeera ey'amaanyi okusobola okugoba omupiira ogwo. Njaga okwebaza Katonda tusobodde okumaza training yaffe esembayo nga tutegeka omupiira gw'omukusamba ne Senegal olw'enkya. Abaana babadde mu mbeera nnungi era bonna bali mu mbeera nnungi nti tusuubira enkya bagenda tuwa ekisinga obulungi. Tugenda mu mupiira gwe twagala okuwangula ne ggoolo nga nnyingi ddala kubanga tusobola okujja mu Senegal. Training gye twali tukola n'abaana batulaze nti basobola era njagala okuyita abawagizi baffe bonna